Massive. Yes, tusansopala bamwena mikwano gyaffe baganda baffe aba media abawagizi basponsor muna Safecoda, Coca-Cola Club, Fenon, Bogedde. Yes, we thank you again for loving our family. No kwagala nnyo Ugandan music industry n'okusigala nga mugiteekamu akasente nga mutukkiririzaamu. Eggwanga lyonna lyonna nga bwe muwulira nti concert bagiyita Ggwanga Mujje, tubakoowoola nga baganda nga muganda wa Dr. Chameleone, omuyimbi empologoma ya Africa, atuinspirinze, atuyigiriza kye tukola, akyusizza endongo eno. We owe him our support. So everybody come February 10th. Tubakowola mwena Ggwanga Mujje, tuyise Ggwanga Damba bannange. This is Dr. Chameleone, sauti ya Simba, sauti ya Tabu, atakoka, atakenda, atatya mpalana. Bannange tubayita tuyimirirenge Ggwanga, tubeewo for God and my country and the legend. Thank you. Tuyanze jambo Pallaso kigereswete wa Weasal manizo okuvenevaland good life. Naomba tubulire unako tusuubire ki endongo si madongo genda beereza Weasal. Namugamba bampita Weasal manizo mujja kubisonera ndi mu vacation ya senior obafo basikire nti kyamujja kungwako kanyimirire namu njagala okweyanza muganda wange Chameleone nga sineyanza Biggie, sineyanza omuntu yenna kuba without Chameleone singa siriwo wano. Without Chameleone singa tukyali mu komatitata zamata nga tetulimanyi naye nga engeri Biggie Bensi bagambye mbu ekivulu ky'abakyala ate nga nkolagana ne Galaxy FM zina pozi bagiyitane tibi gikonkone awo bambimbaniriza ngenda kuyimba nemaleyo nzirike nozirika era bambi mujje bangi muddanga Tuyanze ladies and gentlemen, sawa mulindwa yeno. He's been in the business for the last 25 years. Company nyingi zeyatandika zo zaagwa naye ayimiriddewo ayise mu buwonvu n'obugga naye ki ekimweyimirira at the end of the day? It is the music for the soul. He's none other than the 43-year-old year Mr. Joseph Mayanja aka Dr. Jose Chameleone. Weasal wakobi bokoro bali mwena sosobalaba sinyo okola ki obalaba kimanyi mwenna muli bannamawulire abatuusa ebigambo byaffe ebisinga obulungi bantu baffe nga sineebaza mwe bannamawulire abatuusa ebigambo bantu baffe nsobola okwebaza Katonda atuusa ku lunaku luno. Mwebaza nnyo lwansonga nti bangi nnyo ku bakwano bange bayimbi bannange tebasobola kutuuka ku lunaku lwaleero. Regardless, neebaza nnyo yasooka neebaza abantu nga mu mitendera gyammwe bwenze Katonda yennyini nga yantonda. Neebaza nnyo famire yange yanguza, taata wange maama wange ne baganda bange bagulayo Pallaso. Ffe tutambulanga famire. Pallaso alina ekibulu kye mu June nga 9 nina ekyange nga 10 February. Ekya Weasal nakyo tujja kibagamba naye ffe kitukumiramu nga Bamayanja family twagala abantu, tweyagaliza ate tuli bamaliivu tuba tukijja kuba kiba kinakola ki okubeera. Neebaza nnyo baganda bange Weasal ne Pallaso mukwano wange tuyirira ekiro tuyitangana nga Pallaso okkirira mbalala nga nange nyambuka Soroti, Weasal agenda oba UK nga nange nzikirira ngenda Eregu. Mwana tuli bamanyi Bamayanja family. Abo nga mbaggyeko neebaza nnyo ba sponsors mwenna wabula buli mwene mwa compliment ye. Neebaza nnyo Big Events kubanga ebyagambibwa nga tunakolagana nange byali bingi naye ate twamala okukolagana Big n'afuuka family.
kyakabinya ekyo ndowooza nti Uganda erina ebigambo ebifutyanga abantu ne bateekawo embeera naye ate era sibanenya nange nduddewo nnyo nange ndigafuka dictator wa music kulwasana akabere emyaka 25 naye ekisinga okunyuma ennyo nti ze Mukama yantonda waatera yannonda so neebaza nnyo Bogedde Vision Group obugalo bannaye bagamoobinabagebeebaza nawe Bogedde beebaza nnyo nti tukuze ffenna actually mwansookawo naye mwamba emikiisa gyonna Bogedde nga Bogedde terina bwewabuuze headline ya kabiri lwebadde ku lupapula lwabwe nti Chameleone birungi bingi mu birungi ne mu kumpaayiriza naye era still beebaza nnyo Vision Group mwena mwena tutambulidde wamu neebaza nnyo Coca-Cola ebbanga maze ebbanga pamanya nnyo tukolagane mu partnership erungama emiziko Uganda tumutwale mu maaso guno gwe mulungu etusoose okukwatagana era mbaaniriza yentandikwa tetukomanga ogwo neebaza nnyo ba Club Beer muli bakwano bange nga Bolajjebbi Kayemba Pallaso tanya mwenge Weasal era famire ya Club olwansonga mwabanywa nayire era famire eki mubeebaza nnyo nabo bwangi mwanzikiriza mu mundi omulala mwebanyuma buli ddala Galaxy Nimrod neebaza Galaxy tuvudde lugenda Galaxy okuva eddala nga Innocent tukyali baana bato nafuka CEO mulimu empulungusi ezimu but I love you my people Galaxy mwebale kwagala Ugandan music namuteeka ku level ndala ekibi n'ekirungi kirungi neebaza nnyo bayimbi bannange bannayuganda mwenna kuba kino kisoboka kukolebwa buki bw'omu bwe ngati Ggwanga Mujje bakwano bange tuyirire n'endongo eno emyaka mingi before so many of you came siina bwe nyooma mwenna muli b'amaanyi naye bwe tunaategeera tutambula wamu ng'abantu oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio fe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo